ebikumi n'ebikumi by'abantu bagenze ku kyalo Kanyeganyeye ekisangibwa kakyali mu Mbalala mu kusaba okujjukira Rev Eliasaph Sserwadda yali taata wakulira ekitongole kiyamba kwa musigansimbi kya State House Investors Protection Unit kano Edith Nakalema n'okulaba omulimu ogw'okuzimba ekkanisa emubulwamu ogutuuse mu kuyigiriza Ssabalayizi Kazimba Ssebannayuganda okukulembeza okwagalana biwala okulwanagana olw'ensi lw'ejja okugenda mu maaso. Let us promote love instead of hatred. Let us promote forgiveness to one another and reconciliation. We all here. This girl can do anything when you ask her to do something. She'll hear the wedding heart. As a parent, Rev Sserwadda loved his children equally. As a church minister, he loved his sweaty play, was punctual, was accountable, was respectful. Yekano Nakalema yebaza buli muntu yenna atindiza olugendo okugenda okubeerawo abajjukira kitaabwe ategeeza nti ekkanisa eno ey'okujjukira kitaabwe ezimbiddwa mikono gya kitaabwe olw'omukwano gwe balina gy'ali. Agamba nti kitaabwe nga tannafa yali abasabye okuzimba ekkanisa eno erabika ekifaananyi kyayo nga bwefaanana nga kyekirooto kye. But one of them, when he started the church as a makeshift, they wrote his name on the stone. He said he saw his name on the church stone and he felt like Jacob felt. I think I see that when he saw that stone, he felt like he was seeing angels descending and ascending, and he praised the Lord. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.